Minisita Mayanja atukakasizza ku nkolagana ey'amaanyi eriwo wakati wa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda n'empuuga n'ekibiina kyabwe ekya Democratic Front, era atubulidde ebigendererwa bya Mayiga munnange alina pulaani namutayiika, ate nga munnange Bobi Wine alabudde essiga eddamuzi Singi Katongole naye era n'alabula Bobi Wine nga bw'agenda okumuwalaawala amufulumye Kampala. Munyagwa mu kutongoza ekibiina kye muganda wange Common Man's Party ate yafundikidde ali ku kitanda ng'azirise. Sesha Mayanja akakasizza ku Bobi Wine ne Museveni ali bazze okulwanyisa Otafiire okufa kwa Kanyehamba, okufa kw'omulamuzi Kanyehamba munnange bwe kuti kumulakidde kuzikudde ebyama ne kutukiza munnange oba oliawo Kanyehamba bye yayogera ku Otafiire. Kale bwe nti munnange nkulamusizza gwe benna mpuliriza wale ku Uganda at large gye ndi nnyo mu mikwesese, era munnange enkuyege zikyankubira enduulu, emimone n'emyogo gikyaliwo nnyo, era nga Vakedo muganda wange bwali buli ku makya nkeera kulonda bigudde ate ng'ebirala byengedde funa emiwogo nga bw'oliira ku Vakedo bw'oti. Kale munnange tukyali mu bwomi bwa Vakedo, teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road, tuuka Ennamulanda Kitendeka Jansi, buuza ejjanyi ku kyaki we wali Hillside View Apartments. Zino na apartments mulimu buli kimu, twala butwazi tulooto ate ku miwendo egya wansi ennyo, wifi weeri ate nga n'amasannyalaze tegavaako, transport mu fast booking yo wabwereere ate nga munnange ne security eri gguluggulu, nakugamba nti amasannyalaze tegavaako. Kale munnange ye Hillside View Apartments bano emiwendo gyabwe giri wansi nnyo. Aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe, bwe just batuukirire oba bakubireko ennamba zaabwe weeziri awo, balina eby'amazzi balina eby'amasannyalaze ate okukosa ne ttiimu kabiriite y'abakugu esobola okuyambako binstallinga. Timo Property Consultants Limited abo nabo munnange gye bali ku nsonga z'ettaka, oyagala kugula ttaka, kutunda ttaka ery'ekyapa, balina construction company ey'omulembe, okukosa munnange n'omusawo waffe dokita waali era nga awonyezza abantu bangi nnyo, obujulizi bwe buli lwakuba obudde bumbula, naye nga recordings nzirina wano ez'abantu nga batuwa obujulizi ku butya dokita bwe yabawonya kansa n'ebirwadde ebirala. Ate waliwo munnange omukyala gwe tunoonya Jessica Nalumansi, yonna gy'oli Jessica Nalumansi Kasozi munnange, waliwo akunoonya wano Jessica Nalumansi, ebikwatako bagamba nti oli muwala wa Venancio Ssennoga era ng'omuntu akunoonya si musajja mukazi obbiwo, nga era agamba mwasomako bwenna Budini Girls Secondary School boarding era nga lisangibwa mu Busoga eyo. Kale bwe baggwe Jessica Nalumansi ennamba zange weeziri amwemu esembyayo 1015 na esembyayo 73. Alright, tutandike muganda wange. Bagamba nti ebyama biba byama, naye era abantu bamala ne babimanya ne weebuuza oba bakutegeera batya nti bannange nti kino kiri bwe kiti, gundi anookesa wayase ne gundi ng'ate tetubaayo naye munaye bagenda obyogera era nga bituufu birikulaba yamuzaala muno. Kakati munnange Minisita Sam Mayanja bw'atyo munnange atutegeeza natuka nti Katikkiro Charles Peter Mayiga gwe mulaba oyo yali emabega wa mpuuga n'ekibiina kyabwe ekipya kye baakakola ekya Democratic Front, nti Charles Peter Mayiga gwe mulaba oyo yakiri emabega. Ate nze simuwakanya mu bingi muwakanyiza State Minister for Lands Dr. Sam Mayanja, naye ku ekyo simuwakanya. Kakati ono agamba nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ono apulaaninga kwesimba okuba pulezidenti, gye bujja mu maaso eyo ali mabega wa kibiina kino ekyampuuga, era munnange bino byonna yabyogedde nga tabirumamu yadde n'akamu. Kakati agambye newankubadde nga munnange Mengo ekoze nnyo, etaddewo system nnyingi nnyo era nga zikoze nnyo mu bitundu naddala wano mu Buganda, era nga
challenges nyingi nnyo ekibiina kya NRM zekisanze wano nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ono muganda wange agenda yesetinga mpola mpola era ayinza okugaininga national support singa asalawo okubeera nga yeesimba okuba president kubanga agenda mbu asensera bw'atyo mpola mpola. Kakati munnange ono agamba nti Mmengo bagiwadde bbeetu ddene nnyo era n'alabula nti singa tebagezaako kubeera nga munnange bakoma ku bukulembeze bwa Buganda oba oli awo nti kibasobozesa bulungi nnyo okubeera nga baleeta abantu mu maaso awo abayinza okwesimbawo mu byebufuzi ne babafuukira akayinja mu ngatto. Era bw'atyo n'asaba Gen. Museveni abeeko kyakolawo awo simuwagira kubanga eggwanga siriri mu nsawo yaabwe nti bye balifuga abantu bonna basobola okwesimbawo. Naye atubuulira ekinyuso ekikulu kyekyokubeera nti ani eyo emabega wa Mpuuga. Dr. Mayanja bw'atyo atutegeezezza nti Democratic Front eyo gye mulaba ekulembera Mathias Mpuuga agigayidinga omukulu ye Katikkiro Charles Peter Mayiga nti Mpuuga ye aliwo bubwezi ku front ne Katikkiro Charles Peter Mayiga nti ono agiri mabega butereevu yali emabega behind the scenes yaliyo. Era n'agamba nti eno mugirabe nga Kabaka yekka 1906 mu myaka gy'enkaaga eyo 16 era nti oyinza okwesanga nga bano baagala kubba olukukiro omwo batutegeeza. Kale munnange kiri okay Mayiga okubeera ng'alagamba eky'omuzize okusinziira ku Mayanja, naye agamba nti ayina engeri gya pretendingamu kundi ebintu byakola byonna biraga bya bufuzi era yensobola lwakirowooza akuba nnyo Bobi Wine ne Nuupu okwagala okwesigaliza ndowooza ekintu kiri. Kale munnange teyatubaddewo clear evidence ku claims ezo, naye muganda wange yasabye intelligence agencies zigende nga zitunuulira bulungi nnyo Mmengo eyo ne Democratic Front Party. Mu mateeka baba tebalina kye bakoze eki mateeka libamenye naye lwakuba nti nno ate nti omulamwa gwa Democratic Front ne bonna abo bonna n'amaloboozi gaabwe galagira ddala nti ate tegali wamu n'omukulembeze abantu gwe basazeewo n'ekibiina abantu kye basazeewo okubeera nga babaakinga bakyogerera bubi nnyo. Naye munnange abantu be bajja okusalawo okubanga nti byonna tubikolera abantu bye tukola. Kati abantu bayinza okubuulira nti okootakoota mugalumonde muganda wange tukulaba omugongo totawaana. Bobi Wine ku sayidi endala munnange avuddeyo n'anenya nnyo judicial system n'agamba nti eno yesinza okufuelinga yesinza okuyambako amakomera okubeera nga gajjula congestion mu makomera kubanga bano munnange bayisa olugayi mu ddembe ly'obuntu ate munnange ne batawa ensala nga bwe balina kubeera nga basala mu butuufu nti bano basindika abantu ku limanda ekiteetaagisiza ate ng'ebbanga ggwanvu emisango giriyo tebagikwatako. Kati nekireetawo munnange okubeera nti nno abantu obwenkanya tebabufuna era bino byonna munnange bamuyise aba Uganda Law Society beba tebamuyise era yabadde ayogera ku 27th Radical New Bar RNB bw'atyo munnange gye yabadde nga awa endowooza ze nga omuntu eyasoma amateeka era ye kye yayise burning house of injustice. Byonna nga bwe mbikugambye ebyo yagambye nti muganda wange obutali bwenkanya bufumbikidde mu system era wayina okubaawo ekikolebwa abaana baffe baleme kubeera nga munnange bavundira mu makomera
n'omujjuzo mu makomera amatu baliyo tebalina misango naye baasibwa. Kakati munnange ate ku sayidi endala Singi Katongole, omuyindi Singi Katongole, omanyi waliwo abantu abangamba Kampala nedda, abantu abatabeera mu Kampala babeere abantu Lubongo yatasobola kwesimbawo Kampala. Kampala alonze abantu bonna aba buli kika ne Basingi Katongole bakiikirirako Lubaga. Basingi Katongole n'abalala. Kakati muganda wange ebyo sikiraba nga nsonga nze kasekeba nga tuli Kampala. Kampala ate ye mulala. Kakati munnange omuyindi Singi Katongole ayagala okugoba munnansi omugwira bw'atyo ayagala okugoba omwana enzaaliranwa eyawano era amwewerera era ojja kwesanga aliwo abakuba engalo. Kakati lwaki yewerera Bobi Wine? Atugamba nti singa Nuupu terekera okulwanyisa NRM, ekyewuunyisa ani alwanyisa ani? Kubanga NRM eraddemu amaanyi mangi mu kulwanyisa Nuupu. Kati NRM egamba nti Nuupu yegirwanyisa. Kakati ye Singi Katongole agamba nti singa Nuupu terekera kulwanyisa NRM, Bobi Wine bagenda kumugoba mu Kampala. Singi Katongole muganda wange, kozi ffe tuli baki ba 7th class citizens oba 10th, bo bwe bali mu bifo ebisooka. Kakati munnange tusemberedde akalulu 26. Kati onono yaliko MP former Lubaga North MP Singi Katongole Paminda, Singi Paminda nani eri ewaabwe Singi Paminda Marwaha. Kati n'ateekako erya Katongole n'alyepaatiikako. Kati munnange avuddeyo bw'atyo n'ayogera era ng'ebigambo ebikaawo bino abyolekeza omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amulabula Singi Katongole. Naye abantu bamugambye nti ogeza muganda wange, ogeza ojja kulinnya wano bajja kubagira bukkanu buno obwatu bwe mwajjirangako olyolekera ogende Bombe kakutuusa bulungi kugenda ku Indian Ocean paka Bombe. Kakati munnange Singi Katongole aga nti kuguno omulundi NRM ebintu tebitwala nga bya lusaago. Katongole bwe yatugambye ebintu tebitwala nga bya lusaago, Nuupu tegenda kuwangula kalulu konna wantu wonna. Kino nno njagala mukitunuulire nga mukyegendereza. Temulowooza nti Singi Katongole okwogera ebyo alimba. Bano abasajja bagamba nti Nuupu tegenda kuwangula kalulu konna, newankubadde abantu bagenda kugiwa obululu, naye bo bakakasa nti tegenda kuwangula kalulu konna. Bakakasa tegenda kuwangula kalulu konna bwe batugamba, era tulinze bulinzi tubirabe. Ne Muhoozi yeewera, kati nabano babano beewera, bagamba ku guno omulundi NRM tegenda kutwala bintu nga bya lusaago. Jjukira abantu nabo bagamba tetugenda kusaagirwako, tugenda mu protestive vote, aho lwagenda kubeera ka musaayi. Kakati munnange nti singa bayongera mu maaso okubeera nga bopoozingo oba bavuganya ne NRM, tegenda kuwangula kalulu konna, era Bobi Wine bagenda kumugoba mu Kampala. Omuyindi alabudde okukuba munnansi. Kakati munnange ebyo nga bw'obiwulidde awo sigenda kubirwako, kiwambo kiri awo, naye already abantu bamuwadde eddalevu, ne bamugamba munnange bwe kibanga bannansi tebasobodde kukikola, kakati ate gwe omuviira ogenda kikola otya? Abantu bwe bamubuuzizza ekibuuzo era nga asaana ndowooza n'akiddamu. Kakati munnange mu ngeri ey'akatemba bagamba nti akasanke bwe kaba nga kakolemu okukwamaanya okamaleko ebyuya, kati ate nga oyagala bakuwa eŋŋaŋa esinga akasanke obunene muganda wange. Ate nga n'ekirala munnange nti si kyangu kubuukira oli waabuukidde. Ebiseera ebisinga obungi abantu wano e Uganda baagala nnyo okukoppa. Olaba ng'omuntu akoze akantu bakola TikTok style ne bakolamu challenge, kati ebyobufuzi babifuula bya challenge. Abayimbi baagala bajje bakole challenge mu byobufuzi, naye kati tebagenda bakendeera, naye bonna baagala okujja ku challenge nga bakole mu challenge TikTok style. Waliwo bakyalemeddeko.
bakyalemeddeko ba Big I n'abalala. Naye nga muganda wange Bobi Wine yajja n'aleeta kwegamba line y'ebyobufuzi. Kati abayimbi balowooza nti kati officially bayingidde ebyobufuzi. Kakati era still waliwo abantu abamu kwegamba mu kunyooma. Era kino kyaliwo ne ku Idi Amin. Kubanga Idi Amin bagamba nti ensobi ezisinga ze yakola yazikola olw'okuba nti nno abaali basoma bamulabanga kwegamba omuntu owa low class era nga buli omu yeerabanga asobola okumukola ky'okumulwanyisa. So singa baakolagana naye obaoli awo ne bamuwabula ne bamubuulira kirina okugenda mu maaso ne balema kubeera nga bo balwanyisa mulwanyise, osanga ebintu bye basuubira okuba nti bye yakolanga ebikolobero ate nga bye baabikolanga twabitegeera ne babimusibako, osanga tebyali baddewo. Kakati n'essaawa eno Bobi Wine bamunyooma naye tamala emirundi yalabula n'aga nti bannange mwoyo mumuyita muyimbi buyimbi naye aligenda bafuukira kayinja mu ngatto. Kakati munnange Munyagwa y'omu kwabo muganda wange kisooka baamulaga 221 baamulaga newankubadde nga ate gwe twakozesa okumulaga Kazibu Bashir naye yatosala Luganda. Kakati ono ndowooza ageze okukizuula nti era tajja kusobola kumalako na Nuupu Kawempe South n'asala wajja n'ekibiina ekipya. Naye munnange bw'atyo ng'atuuka alonkinga Common Man's Party. Mu kugironkinga ate wabaddeyo abantu obutebe bwamutunuulidde kyokka ate ekisinga n'okwebuuza ne mukyala we teyalabiseeko n'abaana n'ab'eŋŋanda tebaabaddeyo. Munnange bwe yalabe guli gutyo ng'ate yabalesa bamugamba tujja yazirise buzirisi ne bamutwala ku kitanda. Tetumanyi oba yavuddeyo naye nga munnange Munyagwa tebyamutambulidde bulungi nnyo ng'alonkinga Common Man's Party. Tebyamutambulidde bulungi. Jjukira nti olina okulaga nti olina abantu okusobola okufuna ku ssente za General Museveni. Kubanga gwe munnange weewuunye bwe kiba nti Museveni baamuwangula nnyo mu Buganda. Naawe weebuuze nti lwaki mu Buganda ebibiina byonna ebipya byonna bivudde wano mu Buganda. Ekyo munnange kiri evident nti Museveni yateekamu akaki yakasente tewali kyakulimba oba kubuzaabuza. Kakati munnange nga akyali ku kitanda Yesitecha Mayanja yakitegeereddewo n'ategeera nti singa olumba Bobi Wine biyinza okukwokya era abantu be batyo nga bamubuuza kiki azze naye kuwakanya Bobi Wine nga bampoga be bakoze n'agamba nti ye munnange tazze kuwakanya Bobi Wine nedda babadde nansa nayo nga balonkinga ekibiina kyabwe bonna n'ekibiina kya Munyagwa kifaanaganamu n'ekya Sitecha Mayanja. Kuba kiri bakiyita Common Man's Party ate kino ekya Sitecha Mayanja bakiyitaani Peasants Party. Peasants Party, National Peasants Party bwe bakiyita ekya Sitecha Mayanja. Kati byonna kumpi byerimu bifaanagana, amannya gafaanagana lwakuba nti nno phrasing yeekyuka, ebigambo bakozesezza naye nga amakulu ge gamu. Kakati munnange Sitecha Mayanja yagambye nti Bobi Wine naye akwate sayidi eri ne Sitecha Mayanja naye akwate sayidi eno basobole okulwanyisa Museveni ye gwe yayise giant mbu atasobola kubeera ng'alwanyisibwa oba oli awo omuntu omu mbu naye azze kujjawo gye no Museveni Sitecha Mayanja. Era muganda wange yakitegedde naye nga ekituufu kiri nti bino byonna still abantu ekirungi babiraba. Dembe lyabwe okubeera nga bagulawo ebibiina naye soka weebuuze nti ebibiina byonna ebipya byonna bikoleddwa Baganda era wano mu Buganda. Lwaki? Ekyo nawe ate ng'era still Museveni wano we baamuwangula ennyo. Naye sinnawulirayo kibiina ate sayidi z'ebusoga eyo oba oli awo eyo balinayo eddagala lyayo kubanga eyo nsuubira okuba nga anitamu engeri gye yeefunyiridde sayidi z'eyo n'ebirala wayinza okuba nga eyo nayo olwedde kubanga njagala okubuulira nti bano abasajja nga bw'olaba Ssingi Katongole bwawoza guno omulundi NRM will not take things lightly. NRM will not take things lightly. Okitegeera tegenda ku bintu kubitwala nga bya lusaago mbu tebagenda kukkiriza Bobi Wine Nuupu kufuna kalulu konna kuwangula kalulu konna. Mutiro biraba ne mu by elections zibadde olaba nayo ne Kawempe baafuba nnyo okulaba nga wakiri basazaamu njagala okukakasa nti abasajja bamazeeko. Wabula muganda wange kijja omanyi kinyaga bitono abantu kati guno omulundi kye mulina okukola mulina okubba akalulu
ne Museveni akakasenti bamusome nga afunye 000 nga tiwabaddeewo bululu afunye bululu 3-2 kati mu 3-2 obwo bwafunye wetugenda okusinziira okukakasa ddala oba Bobi Wine tagenda kuwangula yadde. Ekyo bannayuganda mulina okukikola era nga kikirabo kimuyinza okuwa eggwanga lyammwe nga Uganda nga temuwagira bantu buntu. Kakati munnange abantu still obubaka babadde babututte era sente bakyakuŋŋaanya. Waliwo ne Rastaman gwe nalabye yakuŋŋaanya sente Bobi Wine yamuyise n'amusisinkana ng'agenda atambula akuŋŋaanya sente ez'ekibiina ekya NUP era nga munnange kyekyo abantu kitegeeza message ku ttaka kweri ku ground. Obuwumbi 10 obunoonyezebwa era ng'abantu babuli bubi bali mu kubusonda. Kakati gye buvuddeko aba PFF ekibiina kya Dr. Kizza Besigye batukakasanga Besigye bwagenda okubeera nga ayogera ng'asinziira mu kkomera. Baali bagenda kwesa vacho naye munaye ne kitasoboka ne bazannyaka audio. Naye munnange bino nga bamaze okubeera nga bazannyaka audio ako jjukira nti ab'amakomera kitegeeza enteekateeka Dr. Kizza Besigye okubeera nga asinziira mu kkomera okubeera nga ayogerako eri eggwanga be baali balina okubeera nga ate bakikkiriza. Kakati munnange okusinziira ku prisons service spokesperson Frank Bayine ono atugambye nti ka audio ke baazannya baali bagise kagete na AI bakageneratinga na AI mbu tekaali katuufu mbu ke baazannya nga balonkinga People's Front for Freedom ekibiina PFF wali ku headquarters e Katonga Road July nga 8 buka audio ke bazannya mbu kaali kagetegete mbu yakawuliriza nga kalabika baali bagesegese kagetegete ne kabanga kaali kwogera ku ekyo kyenyini nyini ate bakageta batya obuuli awo yayogera ku ssimu bano ne balangira nga bwagenda okwogera okuva mu kkomera nenga nabo bakimanyi bulungi tekijja kusoboka ne bazannyako ku ssimu kisoboka naye yagamba nti kaali kagete buli muntu badde nga Besigye basobola omuno etingira mu kkomera bwe babeera nga bagoberedde amateeka kisoboka naye mbu ako ka audio mbu kaali kagete bugezi wabula yise mu Uganda bwatyo akakasa agamba nti kye baakola bakikola era Besigye yasobola okubeera nga ayogera newankubadde nga ali mu kkomera tewali kubuusabuusa lyali ddoboozi lye okusinziira munnaye ku mwogezi w'ekibiina kino ekya PFF Ibrahim Ssemujjunganda bwatyo bwatutegeeza. Kakati munnange bwe tweyongerayoko mu maaso batugamba nti boogera ku pikipiki ezaakozesebwa okwali abajambula abaamalawo obulamu bwa Felix Kaweesi 2017 mbu pikipiki zino munnange ezaamalawo former Assistant Inspector General of Police AIGP Andrew Felix Kaweesi information eyongedde okubeera nga munnange ate efuluma nti pikipiki zino jjukira nti okusooka kyategeerekeka nti zaaliko namba za poliisi emu yali UP 3909 n'endala yali UP 0734 ze zaali enamba plates ezaali ziriko era bwe batyo nti baatandika okubeera nga bazinoonyerezaako ne bakizuula nti waliwo abanene oba abantu abali attached ku pikipiki ezo kyokka ate kyewuunyisa nti bwe battira Kaweesi aba FBI bajja okubeera nga bakola report n'aba forensics naye report zonna tezaafuluma n'aba FBI baagituulira ekigambibwa okuba nti waliwo abanene abaalemesa information eyo okubeera nga efuluma we twogerera nti emmotoka mwe battira Kaweesi ne pikipiki 2 zonna ennaggulu gye ziri kitegeeza pikipiki baazifuna kubanga ne number plates zikakasa nti zaali za poliisi. Kati baani abo abanene abali emabega w'ekintu ekyo kubanga byonna munnange twetaaga okubeera nga tubimanya. Kahinda Otafiire munnange bw'atyo okufa kwa Professor Kanyeihamba bwe kutyo munnange ate kuleetedde okuziikula ebigambo bya Kanyeihamba nga yeemulugunya nga yeekokkola Otafiire olw'okulya obukadde 10 gavumenti mbu bwebadde ng'emuwa ogenda okwejjanjaba mu India. Ti Kahinda Otafiire sente ezo obukadde 10 yazikozesa
mu campaign okusinziira ku Kanyehamba bw'atyo bwe yagamba, era bw'atyo nga yali azibanja ng'alwana okuba nti bazimuwa, naye n'agamba nti munnange okusinziira ku ministry eya internal affairs ekulemberwa Kahinda Otafiire, ssente ezo Kahinda Otafiire nti abadde nga ajja azirya okusinziira ku Kanyehamba. Naye munnange tannaba kubeera ng'atuddamu ye nga Otafiire. Twetaaga okumanya ssente ezo obukadde 10 nga babadde bamuwa butono nnyo. Gende India okujjanjaba bukadde 10. Kyannange. Era gavumenti kasoojogerera ng'obadde ng'agiwakanya muganda wange. Just bakuwa bwekwasa. Kakati munnange Kanyehamba amaziika ge gayinza okukeerewamu okwo. Ensonga nti mukyala we Susan Kanyehamba essaawa eno nti ali under medical observation, ali UK ne ba family members abalala, kati tannaba kubeera fit kutuula ku nnyonyi kubeera nga ajja okwegatta mu kuziika baawe ne mu kukungubagira Professor George W. Kanyehamba. Bano batugamba nti bw'anaaba afunyeemu kulungubanguba then wakujja butereevu abe nga yeetaba ku bakungubazi abalala, naye nga bwe twogerera essaawa eno ng'amaze okubeera ng'afuna amawulire ga bbaawe okufa, bw'atyo tekyamuyisiza bulungi era n'abeera nga ate ayeetaaga medical attention. Abasawo bwe banakkiriza bw'atyo ng'ajja kitegeeza nti okuziika Professor Kanyehamba kugenda kubeera nga kukeerewamu okusinziira ku sources okuva mu family. Kale bannange n'ebyo saagala kubeera nga ate nsukkawo nnyo wano tusinkane mu mboozi zaffe eziddakwano ku Uganda Atalagi nga bulijjo akuume